The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Simanyi oba nziremu okubabuuza naye kale mwasuze mutya amanya nze Faroira Bikobere okuba nga mbanjirira show yaffe y'olunaku lwaleero tubeera mu buwangwa na nnono buli Friday essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4. Unfortunately for today tufunyeemuko okutawaanyizibwa era kwe kulaba nti tuzeemuko leeti era ababadde batukeereddeko mulaba nti sookedde mu studios ne tufunamu obuzibuzibu show yaffe ne tugiwa ate background endala ennyo naye nga njagala okubategeeza nti era tukyali ku buwangwa na nnono gwe munnange ategedde tegeeza omulala tusobole okuba nga ate tuyigira wamu tusomere wamu n'abaana baffe ntera nnyo okubajjukiza nti n'abaana baffe eno show yaffe tevvoola tevuma tewemula so n'abaana baffe osobola okutumbula show eno nabo ne basobola okuba nga ate bayiga obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe sijja kuba nga ate njogera nnyo naye kansooke nzikirize abakulu bentudde nabo basobole okuba nga ate babalamusaako awo nno tujja kwanja show yaffe nga bwegenda okutambula mu butongole omukulu omukoseyi Arnold Anthony. Era nga bwogambye nzo kwetonda bwetonzi naye ate eriyo ebintu ng'ojja kwetonda okoowe kubanga naddala amasannyalaze g'e Uganda tegatonodde ebintu woowe gookya ebintu tolina gwonaavunaana kati tubadde tukumpewo gaawe gavuddeko ebyonese byononese so naye nga tubeebaza okuba nga mutugumidde ne mutukwatiramu neera tukomyewo okulaba nga tubatuusaako ensonga ez'enjawulo ng'omumbejja Bikobere Faida wabagambye sijja kugera bingi nange kamansikira kankaddize muzeeyise butinde naye akwatire awo olwo nno ne jjajja waffe bazanya n'engo naye atulamuseeko olwo nno mumbejja ayanje muzeeyi nkwaniriza tusonyisenyo okubasinkana waaw muzeeyi mbebaza okuba nti no amasannyalaze gatusumbuye naye musobodde okuba nti nno muddamu ne muteekateeka tutambuza omukolo nga bwegulina okukola ki okubeera ekyokubiri sinaba kuweereza jjajja Kazindaalo mbebaza abantu okukuuma obuntu bulamu ku nsonga ezibaddewo ez'akalulu mwebale bazzukulu okuba nti n'omutandisa okuba nti obwongo butandika okusituka kubanga ffe abawezeza ku myaka 6 tuzze tulaba obusambattuko obadde buki bungi kugamba abantu ebintu babitwala ng'ebintu ki ebyokusaawa naye tetunaba kufuna set up kutambuza kiki kintu kyaffe nga bwe kirina okukola ki okutambula waaw toyanziza nnyo ngenda kusala nzire eri jjajja w'abazzukulu bwe muyita jjajja ng'anyiiga naye jjajja mumbejja ebintu ebyo si birungi naye kati nakkiriza
natudde ku mwaliriro ogwokuna ngulengera ndabika kati nkunukkiriza gwa kutaano weewaawo kati wompitira jjajja wonna nja kukitwalira ddala mu linnya lya Yesu oba mulyamuwanga oba mulyakawumpuli kyonna kyekiri nja kuba nditwala kale tefe etuusa mugenyi nabwe gutyo naffe tetuluddeeyo weewaawo tukyebaza oyo Namugere Kaddunda Kawamigero okubanga akyatukuumye era okubanga akiwadde kyannamira ekirungi ne bwankubadde tufunyemu okutataganyizibwamu okutonotono okweyugwa tebiraze nga ebyalobera Wambwa obutakuba muyiikaalo gwa kigambo naye katutambule bwe tutyo tusobole okuba nga tuggusa ensonga zaffe mutya nno eyo mwenna abatuwuliriza nammwe abatulaba kansuubire mirembe ffe waffe endaala weewaawo tukuyozaayoza okuba nti watuuka ku leve ey'okuna bangi ne Yesu teyagituukako ningiriza ekirabo kyange ekirinze ekyolwalerera nzize n'akamotoka oba neetikka ntya wewe obuzibu bwo ebirabo obudde bwahitako obw'ebirabo wama bukyaliko eri abayinza okuba nga baali tebamanyi kubwe bwahitako naye eri abategedde leero yagambye nzije n'akamotoka era ka 10 so yoga tusaba emyaka emirala times egyo gye tubadde tuyina tukaddiire ddala abazzukulu b'abazzukulu batuyigireko ebisinga ate okuba ebirungi show yaffe njagala njanjule naye bannaye twava mu kalulu saagala kubanga mbayisaawo olukwakwayo bwentyo neme kubanga ate sindinge ataategeera kye tubaddemu wiiki ewedde tukyakalimu kubanga ba LC5 abamu bakyafeesa abamu bayisa abamu bakyakyankya so tukyakalimu paka nga musanvu omwezi ogwokubiri so banaye tukulikeeyo mu kulonda yadde nga tukyalina ate abalala be tukyalonda naye kali akasinga okubeeramu ebbugumu kaggwa era tugambe nti kaggwa mu mirembe simanyi international observers batugamba nti largely kabadde peaceful ekyo no kiraga nti abafudde ndowooza zi expected tebaali bangi nnyo naye ng'ate era mwalimu abataalutonda so mwebale kubanga mwavaayo ne mugenda okulonda naye era njagala okubategeeza nti bannaye okwenyigira mu kulonda kintu kirungi nnyo ate tekigasa tekikolera ddala makulu kuba muwagizi nga tolonda kale wakiri towagira naye londa saagala tokubakerere tokola ki gwe olunaku lw'okulonda bwe lutuukanga ogenda osuula akalulu ako kale kubanga bw'owagira atalonda tabanja kubanga nze gwe omuwagizi nga tewalonda simanyi kyobanja so bannaye abaali e Uganda nga mwasobola okugenda okulonda tubeebaza nnyo mmwe abaali e Uganda nga temwalonda tubakolimira nnyo kirabika mwe abaaleeterwa obuwanguzi okugenda muzeyi walonda nabawerekera wawerekera abagenda okulonda wogamba wawerekera baani omanyi abavubuka b'ennaku zino waliwo gy'obatunuza naye bo ne batakola ki ne batagala kulaba ng'olina okugenda nabo bakakase nti naawe wabakoze eki otambule nabo naye nga si mu mutima lwakuba nti nno enteekateeka yaffe abangereza batuteeka mu AI ate bo ne batakikozesa ne batakikola ki ne batakikozesa ne bakyesulubabba kubanga bo balina deep state eya House of Commons mmanyi eya House of Lords kabaka waabwe mwakola ki mwatuula era kabaka yalayiza kati ffe wano then ne babeera ne House of Commons akade House of Commons abakopi gye balonda era kyovola abantu prime minister wa Bungereza asula ku street ku North West 10 sibe kiri kyaji ne kati ffe tuli mu byobufuzi ebitalina deep state deep state wano weeri muzeeyi eri luddawa deep state weeri ene ya parliamentarianism ba rubber stamp si yeeyo waliyo endala deep state wamma jjajja walonda nze akalulu nakasuulira ddala wasuula nasuula akalulu era nennondera ddala omukulembeze wange ekituufu wakola ki ekituufu akola kubanga eyasuula neyalonda banjawulo akalulu mu lulimi olwaffe nasuula akalulu
oba walonda ne mukiise bakubba oba walonda n'owangula. Nenondo omukiise wange wa parliament omutuufu. Era mumanyi gyengo mumanyiyo. Tumanyiyo naye kale. Program gye tulimu tugende ku program gye tulimu ya buwangwa na nnono. Bino byonna mukulembeze w'eggwanga abadde ajja akola ki? Abyogera nti temuyingira mu partisan politics. Ab'ebyobuki? Ab'ebyobuwangwa be balina okubeera n'ekifo kati nga bw'onolabe ekifo kya deep state ekya parliament ekikola amateeka. Kyova olaba nti omukyalo oli ayambala omuceere guno mu bwa Santa ng'omusazi w'emisango mu bwa Ssanga lya Mbogo. Akati ne bano ne beeyita bweyisi ba honorable naye nga kye beeyita tebakikola ki? Tebakimanyi. Akati nze nga nze alaba nti omukulembeze w'eggwanga ye deep state nga ye omuntu atya buli kimu ye yalonda omulamuzi yalonda abalondesa kade n'omuyitawo nalonda nakomawo twagenda babiri fembi netulonda simanyi oba gwasuula oba walonda naye nze kale nali ngenze kulonda ne bakasuula kirungi twatambula babiri nali ngenze kulonda naye okuva results bwezadda ne bandaga nasudde. So mu bufunze kirungi muze yagambye nti yawerekera singa tiyawerekera twali bali tumwekwasa nti muzeeyi bulijjo naye kakirungi wawerekera. Omanyira okwandi kumpewo bwe nagamba ginagwa bayinza okunona either abayinza okunona aba opposition bayinza okunona nga nanona wa NRM oba NRM ne banona na opposition. Aba opposition oba waide tomanya munna ina buyinza bukima naye nga nakyo nno kisobokera ddala okubanga naye nga okutwaliza wamu kituufu awamu bagamba kali peaceful naye nze nga nze engeri gye katambulamu akalulu bwe kibanga okusa ku reports abantu abasoba mu 100 okuva olunaku olwalondebwa n'okutuuka okwosajjo babadde bakwatibwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga basibiddwa naye nga ekibasibya si kubba kalulu naye kuba ku bantu balala bawagira ng'abantu abamu bafudde. Abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo naddala mu opposition tebamanyikiddwako gye bali then tekaba ka mirembe. Akalulu ak'emirembe kwe kuba nti buli muntu twali baddoke nga tugamba abawanguddwa bagamba batubbye naye nga tewali musibe batubbye nga tewali alina bisago batubbye nga tebali bafudde ekyo kyanjawulo awo kaba tekaali free naye kano kalimu violence n'okutiisatiisa abantu lwekabeeramu violence n'okutiisatiisa abantu kaba sikamirembe nti sinakindi omuntu alonze si lwakweyagalira either alonze owa NRM ng'ate aba opposition oba nalonda owa opposition ng'ate aba enya okusinza mu mbeera waali nti eri constituency ezimu nga wali badde oyagala kulonda katugeze Mugisha Muntu naye ne bamanya basangamu akalulu kamu aka Mugisha Muntu bayinza okugamba mazima ddala ani ono n'ofuna obuzibu ku kyalo nga bali bamanyi wookola ki woogwa ate ofuna otya obuzibu ng'akalulu yabadde secret ballot eriyo ebitundu ebimu nga bagamba eyo family kipingamizi ayinza okulonda wano wa NRM ye Mumbejja oyinza kulonda wano opposition ye Mumbejja so zendoza nti lwabeerawo okutisatiisa abantu kaba tekali free era tekali fair so naye nga okutwaliza awamu abaafuddeyo nga temulina bisago mbayozaayoza nama bawangudde bayozayoza abawangudde muleke kuyeeya bawanguddwa kubanga abantu abamu abawanguddwa babbiddwa tubere bamazima nebayo abawanguddwa mu bulungi era nga nabo bakkiriza nebagamba amazima kati nga nabadde nabahona bose mujunganda ng'agamba nti yawanguddwa nendaba Honorable Segona ng'alaga nti yawanguddwa nendaba Honorable Yusufu Nsibambi nga yekokola abalonzi nga talina nakagamba nti bamubbye nebayo batumanyi ng'obuwanguzi bwabwe babugjeeko so ndowooza nti gwe yawangudde toyeeya
gwe wangudde nawe wanguddwa tukakanye obusungu oba oli awo otasobola okwatagana tutambule wamu okusobola okutambuza eggwanga yaffe mu maaso. Tweyanziza nnyo tweyanze ndowooza kati abawangudde n'abawanguddwa ke kadde ak'okukolera awamu okubanga tukulaakulanya ensi yaffe kubanga ffenna tumanyi nti eyo ye ggoolo yammwe kubanga mwagala kukolera ensi yammwe bw'obanga tewayiseemu eyayiseemu akunoonyeeko mukwasaganye manifestos ezo mukolere ebitundu bye mwasazeewo okubanga mukiikirira ngenda kubanga ate tugenda ku nsonga eyatuleese okukola show eno ey'olunaku lwaleero eyo mu byobufuzi tuyitirayo kubanga bye bishepinga ensi gye tuba tuwangaaliramu. So no olunaku lwaleero njagala tutunuulire omugaso gw'okubanga obeera n'enviiri ezizo ezitali zino ze tukookerako naddala okusingira ddala ffe abasajja abakyala naye n'abasajja ennaku zino agenda n'asiba dreads n'ateekamu ebiviiri ebirala ebya kinki ebisiba dreads ewaffe gye nakulira mu maka ge nakuliramu ge banzaaliramu omusajja asiba enviiri taweebwa kiti taweebwa kitiibwa. It is unfortunate because for them be bantu abali very rigged abali kunone nnyo conservatives very conservative bo bamanyi nti omusajja tasiba nviiri kati ye bwakulaba nga wasiba enviiri asooka n'atunuulira n'alabira ddala kirabika waliwo ekibulako. So munono twagala okumanya omugaso gw'enviiri bintu bingi nnyo nga twakulira mu families nga family eyinza okirabanga ekintu ekibi ennyo naye ng'ate munnange tekirina buzibu bwonna ng'ate kirina n'amakulu eri ffe ne bajjajjaffe nga wabula bo bakikozesa butamanya. So kyekyo ensonga lwaki twagala okuba nga tutunuulira enviiri zo era bw'okola omukolo ng'olina zino enviiri ezange zenyambadde ku mutwe kino bagamba mbuzi abafu naye this is synthetic siza abafu badala eza mu factory ate bagambye ez'omufu tebasala mu factory walinga sengonga saiso nti bigogwa yataka mu factory naligambye yes ebigogwa bye bakola mu synthetic hair. So twagala okumanya n'ebigogwa emikolo bwe njikola nga nyina zino enviiri emikolo egyo giyinza otuukirira oba nedda because ebiseera ebisinga bwe tuba tugenda okukola emikolo ng'olina akulambika sooka nakugamba sooka ogyeyo enviiri zo ebiseera ebisinga tetubuuza lwaki jjajja nzijako enviiri lwaki nsumulula enviiri abamu no naye tuba tugenda tuula mu ddiraga sooka osumulula enviiri ne bwe tuba tugenda mu ŋŋoma era n'eŋŋoma bakugamba jjako enviiri ezo beera n'enviiri ze ezannakyo kakati twagala kumanya mugaso ki ogw'enviiri ndowooza tujja sooka tumaleyo topiki yaffe etaggwa nagawonya eyaggwa ey'okubanga emitendera egigendera ku oyo omwana w'emabega njagala muzeeyi akwatire awo ddala jjajjaffe asooka atumalireyo emboozi eyo awo ono tuddire ddala ku mugaso ogw'enviiri ate ne topiki endala tujja kubanga ate tuzanja mpola mpola. Weewaawo neeyanziza omukisa ogwo ogumpeereddwa bagamba ddiŋŋana amawulu agajja omukkuto n'akafa omukkuto tekaluluma kale nagutyo era nkyayongera okubeebaza okubanga mukyatwekwatiriddeko awamu okubanga mukyatuwuliriza nga tweyongera okutaganjula ebyabedda mu ndeku eŋŋunda. Omwana w'emabega ono ayina enteekateeka gye baamuteekeranga mu Bunyolo nabagamba nga tuli ku kitundu ky'abachwezi bayina enteekateeka gye bamuteekera ne tujja ne mu kitundu eky'Abaswezi oli ajja kumbuuza ekitundu eky'Abaswezi kyekiki kyekitundu ekitwala Abasoga n'amawanga ago ge mugenda mulaba Abalamogi Abaluuli Abalambuli be bagwa mu bitundu ebyo eby'Ebuswezi. Ate ne wabaawo ekitundu eky'Abasuubi. Abasuubi kyekino ekirimu ebika by'Abaganda ebikatawadda oba binnansangwa naye nga mwajjamu Abanyolo abakkiriza ne batambulira wansi w'ennono ya Buganda oba Omuganda nga mwajjamu Abaswezi nabo bakkiriza okutambulira mu nnono y'Omuganda nti mu buzaale buno obw'omulya mmere omwana oyo w'emabega
yateekebwateekebwanga abamu ateekebwa ku kigaji. Olwo njogera ku buzaale. Waliwo akagaji ako ke basimba ewaka ekigaji ekiganda. Waliwo ekikajjo kye bayita munubbi. Abasinga mukimanyi. Waliwo omuti gwe tuyita ekyewamala oba ekiddo kye tuyita ekyewamala. Muti naye oba kiddo kye bayita ekyewamala. Waliwo abamuteekera ku lukoni. Waliwo abamuteekera kasagazi n'olubengo olulondeddwa, ate waliwo bamuteekera ku muti omuyuukiyuuki oba omuyiki. Olwo njogera omwana w'emabega oyo atambulirwako emikolo egireeta obuzaale ku butonzi oba egissa obutonzi mu buzaale. Kati kino kye tugatta mu maama ne taata nga tutambula mu ntya ez'enjawulo bwe tuyita obuwunde. Kubanga oli ejja n'akugamba nti baŋŋamba nti mangi bw'abalongo, n'omubuuza omwana baamufugika, n'omubuuza omwana baamuteekera. Biro bingi abaana ab'obuwalera nkiddamu nkibakubiriza lwakubanga bamunerwa bo bakyakuumya ennono eno. Ti naye abaana ab'obuwala bwe bagenda okuzaala nga bavudde mu ssanya, omwana ono ow'emabega tebamujjukira. Kyova olaba ebiseera ebisinga abaana ab'obuwala bazadde abaana nga bafu. Mumbejja n'ofuna ebisa ne byambuka ne bikka, ogenda okuvaamu enkerembe ng'evudde mu bulamu ng'akufiiridde munda. N'ebisolo nabyo bifuna ekintu ekyo. N'enkoko zifuna ekintu ekyo. Jakumuza enkoko efuna ekintu ekyo oba ekino kifuna eyatikiramu eggi munda. Nti oyo omwana aba aluluma ajja abbulukuka mu mitendera egy'enjawulo. Nti yatambulirako emyekulungo oba emyekuluntazo gyonna egy'ekika. Ayinza okusika ebukojja, ayinza okusikako kiki? Ku kika. Kale ebiseera ebisinga ntera nnyo okubagamba mu abaana ab'obuwala nti oba tewafugikibwa wabaawo emikolo egikolebwako n'ofugikibwa. Mubaamu abazadde abazaala abalongo nga tebakola. N'ofugikibwa ng'oli muntu mukulu. N'okolebwako emikolo egyo egizza omwana oyo kubanga aba yasuulibwa ku ttale. Kyova olaba eddalu lingi nnyo mu mawanga gonna. Okuzaala ng'ozaalira ttaka kingi nnyo, kiva ku mwana w'emabega. Obutakyawangaala kiva ku mwana w'emabega. Endwadde ezituluma amannyo ku mwana w'emabega. Endwadde eziruma abaana ab'obuwala ez'ekikyala ziva ku mwana w'emabega. Lubaala obutaggwa nga tumusamira nga tumunoonya kiva ku mwana w'eki? W'emabega. Lwaki nga nti kiva ku mwana w'emabega? Tiyoyo omwana aba atudde mu bwattonda obwa kibaala obujjuliridde ku myaliriro gyonna. Yoyo omwana asooka okunoonyezebwa ekitambo. Era yakuŋŋanya ebitambo byonna ku kika, bwe bugagga bw'ekika. Kyova olaba abanyolobbo baamuteekanga mu nnyumba ne bazimba enkulukuku ne bamuteeka mu nnyumba. Gwe buli woolaba ekiswa manya oyo yali mwana wa mabega gwe baasuula. Gwe buli woolaba ekiswa manya oyo yali mwana wa mabega gwe bakola ki? Buli bwolaba ekiswa ekikuzeemu ennongo ng'omanya bwe baali balongo. Buli bwolaba ekiswa ekikuzeemu ennongo manya bwe baali balongo. Okitegeera? Kati abamu bo babakwata ne babatwala ne babookya. Munajjawo obuwangaazi. Abamu basudde kasasiro. Babaleka mu ddwaliro. Embwa ekiridde. Gwe ngamba otya omwana oyo anaatuula atya? Lwaki buli mbwa bw'etaagende mu ggobe omwana oyo n'etaaseeguuke ng'embwa eyo bw'egenze mu ggobe? Nti ekyo kintu tukigayaaliridde. Ogenda n'ogamba abaana ab'obwanaga ebyo byadda. Ebyo byadda. Naye ng'ate omuntu oba oyina obuvunaanyizibwa, kino nkikubiriza abaana ab'obulenzi, waakiri omwana fuba bw'oba tosobodde kumufugika wamu, fuba omwana afugikibwe ku bukojja.
naye ng'obuyinza obwadde olw'embeera tebagamba yaddeko ebiririra n'etakola ki n'etawunya kubanga ojja kwekanga nga mukulidde mu kibuga muli kapoloti 5 ku 10 tolina bwogenda kufugika mwana oyo tolina bwogenda kumuteekerateekera naye osobola okuddayo n'oteekera omwana oyo n'alaamizibwa n'emidde egyo emissa era gye twayogerako okwewala ebiyinza okudda mu maaso ennaku zino tuzaala abaana omwana n'abanga nga muwunvu naye nga kiva ku mwana wa mabega oyo gwe twakola ki gwe tuyita kiribedda n'obeerawo mu mbejja ng'ologebwa nga buli ddagala erijja okukukwata likwata buli ekikolebwa kikola ki kikwata bwe toliiko lukomera yadde kyava ku mwana oli bwe bwasuula okiwulira n'ozaala omwana kwegamba naakulanga endwadde z'olukonvuba nnyingi nga bwe tulina autism kyeki mu Luganda simanyi oba nkigamba endya nti endwadde oba kutuyita okukulukuta oba okukulukuta n'okulukuta tebagenda lowooza nti abakyala okukulukuta kiri kikulukuto okukulukuta kw'omubiri just oba oyogedde kikolwa ekitegeera okukulukuta oba kuyikako omubiri n'omutwe n'obwongo okukulukuta kw'obusimu bw'omubiri tujja kibuuza Katikkiro Charles Peter Mayiga yamanya okuvumbula ebigambo ebipya naye nga kuba kukulukuta kw'obusimu bw'omubiri obuzimba obwongo saagala bagambe kiri ekikulukuta naye kuno okukulukuta kw'omubiri oba obusimu obuzimba obuki obwongo nti omwana oyo yanyweza embuyaga yakuuma amayembe ku kika yakuuma endagaano za lubaale ez'obutonzi n'obuzaale omwana oyo yavaamu ekitambo ekyo ekikuuma ekika okitegeera naye kati olwaleero mpulya mulimu ebika abamulya mulimu ebika abamulya mulimu ebika abamulya naddala nga abadde kasobeza kati olwaleero mukosa ogenze ozadde omwana w'abandi muzadde mwana w'abandi tomusasudde ekibonerezo ekisooka omwana oyo gwe balya omwana yennyini omwana oyo gwe balya ow'emabega kyemulya kyamali kyabataba muli asooka naye oyo omwana gwe balya bamuli asooka nga baba depictinga nga abali omwana bali abantu bennyini omuntu yennyini entabiro y'ensi kwe tuli kiba kivu ekitegeera ffe tufugika abaana abo nabagamba ku kitooke ekyembidde ensowe oba ku kitooke ekyembidde ensowe oba ku nakitembe oba ne tumufugika ku kigagi oba ku muti ogw'omuyiki oba omulamula oba ku kikajjo kiri ekyamunubbi oba ku kyewamala okusinziira ku muzikiriza oba ku nnono n'obulombolombo bw'enju mw'ova era n'ekika kubanga waliwo bamuteekera katoogo waliwo bamuteekera katoogo kale nsuubira ekyo kitonotono kyengenzeeko eyo kimala olw'okufunza obudde n'okukwata amagera olwaleero lyayinza okubuuza lwaki enviiri nkulu nnyo mu biro by'abajjajjaffe abaana ab'obuwala oba abazaana oba abambejja enviiri zammwe tezaalabikangako era omwana yakulanga enviiri ezaasookanga jjajja mukyala ye yazisalanga kikyakolebwa mu Buyisiraamu enviiri ezo jjajja mukyala okuzisala amakulu gaakyo oba omulamwa gwali gwa kutuuza lubaale nga bazizzaawo ku kitooke kiri ekya bbaale ne baddamu ne babikira omwana oli ow'emabega nti munnoowo wuuyo tumuzizza
muzza mukuume nti omwagendanga okukuba eŋŋoma lubaale oyo mwagendanga ku kitooke oba mu lusuku owaali olusuku ng'olwo nga muyoolayo ettaka ne muligatta mu mugondoli ne munaaba ekyogo lubaale n'alinnya olwaleero tugenda okunoonya lubaale n'agaana okulinnya ku mitwe ne munoonya lubaale oli n'anyeenyamu bunyeenya naye nga n'akazimu k'ensiri temukakoze eki atuuse okunaayiza abawala jjajja mukyala ebukojja kubanga waliwo omukolo jjajja mukyala gwakolera ku nviiri ezo olwamutabani eri oba muko zakkolerako oba muko okumala amawano mu lubaale n'okumala amawano mu lubaale ow'obuzaale so ow'obutonzi ekyo kyasinziiranga ku bika ebimu naddala mu bulangira era ekyatwalizanga enviiri z'akawumpa ezo okukuuma olulyo olw'abalangira obutaggwaawo kubanga abalangira baatabalanga ki baatabalanga nnyo ate ezo enviiri zaggyibwangangayo n'olwala olw'oku mukono olwala luno olw'okukibala ekisajja nalwo lwatwalibwangangako era bwe bagendanga okwazanga abalangira tujja kubyogera newankubadde byamunde ku ŋŋunda mubaamu ebintu abamu balina okukola ki tuleme kuba balangira b'amannya tuleme kuba baganda b'amaki b'amannya era okulabanga nga abedda bambalanga seppeewo ekyayambazanga seppeewo eyo ku mutwe kukuumira nviiri ezo mu kifo era enviiri ze baamwanga edda nga tebamala gazisobola wamwanganga enviiri nga tomala gazisuula era abakuzeeko ndoza abaana ab'emyaka kale kutandika ku 85 87 okudda eri mukuze ebintu ebimira mpozi ne bana aba 2000 nga taata maama abadde akyakkiriza nejjajja mu buwangwa n'ennono namwe mukyabikola ki enjala ezo tebazimansanga ekituufu enviiri tebazimansanga leero mumbejja tulumwa emitwe emiteezi tulumwa emitwe n'ogaa nti yalwadde ekiwanga tulwala endwadde za sayinasi naye ng'ekizibu kivudde ku ki ku nviiri kyolwaleero omwana ow'obuwala enviiri alina okuzibumba n'azibumba nga bonagamba nti okwata paafu n'azibumba n'azisiba ekitambaala lubeerera mirembe n'emirembe amiina nti gwe zitwale nti zezi antena emisambwa kwe gikuwulirira zitwale nti zezi antena lubalewo kwakuwulirira kyovula buli wokwokera enviiri zino ezaffe zino zetuyita ebiwanyi zezamumbeja zataddeko ezo jajja zayita malangajja ebiseera ebisinga n'ebirooto by'oba ofuna ng'osibye enviiri ezo biba byantiisa oli ejja kugamba nti sikyaloota sikyakola ki lwansonga tomanyi ki kye baakoze mu ki kyebakoze mu nviiri zoteese ku mutwe amaliba oba obwoya obuva ku nkanamu ez'enjawulo kino munansonyiwa bannanga abayisiraamu munansonyiwa naye ate amasavu g'embizzi olumu bagakozesa okukozesa enviiri ezo ezimu bazisala ku bantu ng'oli ng'agenze mu tempo ng'okwekubagiza kunyolwa kati ng'abo abahindu bazisala kati ne baddamu eno ne bazitereka gwe n'ogamba nti nfunye Brazilian yakuguza wiigi miliyoni 3 gwe n'osanyuka naye nga osikidde muzimu gwa muntu naye nga tomanyi kiri kye weeteekako mu nju n'okukiteeka obuteesi mu nju tokola ki tokimanyi
kyova tukutuka ebiwalaata abakazi bakutuka ebiwalaata nogamba nkutuka enviiri nga gwe kabonero kakulagirawo kyomukyalo oli namunkukulu namunkuyege afuga abakyala ekitambe ekikyalo ekyefuga emyaliriro gyonna ekyo kirabikanga Nnaabagereka mmwe temwakitegeera naye buli bw'ojjako enviiri omwana ow'obuwala n'ozisuula ffa oba wejjeeko omukyalo oyo enviiri kintu kikulu kyekimu kikuuma obufumbo tikunviiri ezo mu mbejja osobola okukaabirako omusajja nadda ezitali zize twalikaabidde ku zize kubanga saagala kuyigiriza bantu bulogo ku nviiri zino oziraba zino ngenda nenkaabirako mu mbejja ng'onobye nenkuzzeeka nenjala ku nviiri zino munziza omwana wange ewaka ku kika newaba yabula ku nviiri zino n'olwala nenziza omwana ewaka enviiri ezange ku nviiri zino n'olwala nsobola okubulirako olubuto nga tonnaluzaala nti luno lwange si lwange ku nviiri zino n'olwala ekyo kyekikulaga amaanyi g'enviiri tikati mulimu ffe abatuulibwako obulonde tinze kati sikkirizibwa kukwatibwa mu mutwe era bino nti ntuula wali oli adde mu mutwe gwange yeemooleremu yinza okuvaawo ng'omutwe gunnuma yinza okuvaawo nga mmeze ebisukko mu mugongo yinza obutaddamu kuloota kintu kyonna ogwo omwezi gwonna paka ng'enviiri zikoze ki zikuze si buli omu nti akkirizibwa okusala enviiri ate si buli omu nti takkirizibwa kusala ki enviiri ekitundu ekya dreads kyoyogeddeko dreads kyo kituufu mu buwangwa bw'Abaganda oba mu buwangwa bw'omutabaazi yenna enviiri eza luwooma zo zikkirizibwa kubanga n'ekitundu ky'omulangira Semusulo bamweyana ekitundu ekyo kyali weekiri bw'otunuulira jjajjaffe Namalere naye bw'atyo bwali bw'otunuulira jjajjaffe Lubowa naye bw'atyo bwali bw'otunuulira jjajjaffe Kawaga Kasaga bonna amayembe amatabaazi bonna ffe bafunyeeko omukisa okutunulako mu ndeko eŋŋunda n'ebifaayo enviiri baba nazo naye nabo bayina ennanga gye baziranga ne bazikwata mu ngeri gye bazikola ki bazikwatamu kubanga ate ye jjajjange Muwanga enviiri ezize yakutuka ekiwalaata era bw'olabira ng'okutusa ekiwalaata wakati ne mukasi n'endawula naye era kyovulaba bayina gye tuyita entasoomya oba seppeewo gye bambala naye enviiri ze abalina engeri gye bazikola ki gye bazikwata kale no si kya muwendo nnyo oba si kirungi nnyo omuntu okusala enviiri n'omansa mansi kubanga omansa lubaalewo olwaleero lyajja kujja nga anoonya byanoonya kanyonyi kayinza okukwata kati katugambe mmwe abalina ebbanja lya Kinene Zimbo jjajjaffe oyo Kinene Zimbo oba jjajjaffe Ndawula Kikulukuku ng'akubanja kano kanaddiba nkasobola okujja ne kaziyoola ne kaziteeka we kazitadde mukase n'okandagamba ebizibu binfukidde ebizibu tebiva mu nju yange ebizibu bifuuse ebizibu tebiva mu nju yange abaana be balwalona abaawonoona alwalona abaawonoona alwala naye era ng'ekizibu kwe kyava kwe twakola ki twakimanya n'akasange kayinza okuzikwata n'ogamba omwana alwala taggwa naye nga obusobe bwava ku nviiri ezo akasange bwe kaatwala ne kazimba n'endiga eyo esobola okujja n'etwala enviiri ezo oba okitegeera n'ekirala ennyo kino ngenda kigamba abaana ab'obulenzi mwe abakyambala obupiira bugali mpitawa nga bw'olaba enviiri ezo n'akapiira ekyo kyekimu gwe okozesa akapiira n'osula gy'okoze ki gy'osudde beoba owulira nti noonyeza omwana akoze eki abuze tobatumye kugenda kufunyisa baana babendi okukamala okukamazi nti nako kalina kufujikibwa okitegeera si buwunzumya eyo ate osanga asudde gy'asudde kyekyo kyolabira ddala nti naawe ogenda n'otula nga totula osuulumba busuulumbi olw'ebbanja eryo nti erina ebbanja eryamuwanga n'ebbanja eryamagatto mugattikansi ja kumuyita magatto naye nga ye mugattikansi nti enviiri enjala
n'enkwanso z'omusajja nazo si nnungi ng'era nzira nammwe ku baana ab'obuwala abakozesa endoobe nazo si nnungi genda kukola ki ng'ozimansa era nammwe abakozesa enkampa z'abaana ze tuyita zipampa si kirungi nammwe kuzikwata kuzisawuka mu ttooyi oba ku kasasiro omuntu yenna waakiri ogagambula bino ebiveera ebibaddeko ku ngulu ebikwata obutatoba n'ofunawo bikumirako omuliro n'ebiri eby'omunda waakiri n'osima ekinnya n'obikola ki n'obiziika bamu akafaananyi awo nze ali ku mizigo ekyo si kikulu mwe mwekwasa nnyo ekyomuzigo mu mbejja osobola okukuŋŋaanya ebintu ebyo mu kutiya n'obiteekawo obitadde bulungi nnyo oli omwana abawo taba wa muntu mulala tosobola kuŋŋamba nti oyinza okubulwa ettale w'oyinza okuziika ekintu ekyo toyinza kuŋŋamba nti oyinza okubulwa mu kibira w'osobola okuwummuza ekintu ekyo bulungi kubanga sikiwa nti oba osobola okutambula olugendo n'ogenda mu konsati n'omalayo essaawa 12 toyinza okulemera okufiirizibwa essaawa emu okukwata n'ogenda n'oganzika ebintu by'omwana oba ogwe okulemera okuganzika endoobe gy'okozesezza kyokala abedda bakozesanga ziri ezaffe ze baayozanga ne bakozesa emikandala okwewala embeera eyo okitegeera mu mbeki naye olwaleero olwo lunaamala ng'asula busuuzi wali ng'asula busuuzi wali enkyofuna endwadde ez'ekikaba tezituggwamu mumwebuze lwaki endwadde ez'ekikaba tezibaddeewo bajjajjaffe babeerawo lubaale baali bamuwa ebyabwe kubanga omuzimu guweebwa empale eyaago ojja kwekanga nga jjajjawo yali ayambala bikola nga yempale eyali ey'omuzimu okiwulira jjajjawo mukose yayambalanga nga seppeewo nga yali nkanamu ya ddiba oba lyangabi yayambalanga ku muki ku mutwe okukwata enviiri ze okitegeera naye gwe okutta osudde gy'okoze eki gy'osudde mumwebuuze lwaki abedda bo tebakozesanga kizaala kumba naye tebabeerawo ne bakontrolinga population naffe tulina bulidiya tulina bupositina simanyi tulina bukakikumi naye bukoze eki empiso akaweta bukoze eki naye nga bo baamanyanga tukole tuti nekibakolera lwaki ffe mulembe emiyivu ffe tulemeddwa okutuukirira ku mayinja g'abajjajjaffe amasiga ge baatuulako ffe buli kimu ekyaffe tukungiriza kiki kikungirize oli n'akwata neyeerangako by'atamanyi leero weeranzeeko enviri z'omutima leero weeranzeeko enviri ze yali yasobya leero kye bakutaddeko tokimanyi kye bakikozeemu ki kyamukisa mulungi era ndi musanyufu nti mulimu abazze bafuna kati okuzuukuka nti kati batandise okukola enviiri mu ndagala n'emiziŋŋoonyo n'embyayi gyeziri era mu mitimbagano mbalaba era nja kusaba omuntu oyo tulifuna omukisa oba okumukyazaako wano nemukyazaako n'alaga enkola y'ekintu ekyo nga kikola ki wekikolebwa ezo ziba nnungi kubanga buba butonde togenda kulwala kansa mu mbejja togenda kulwala by'otamanyi olwaleero kati kansa ali mu bakyala lwa nviiri abantu tulwadde ensusu lwa bizigo bye tutakola ki bye tutategeera era jjajja atera okuddawo n'aŋŋamba nze sitera kukaayana na muntu amala myezi 2 ku 3 nga tanaabye mutwe nina ensonga lwaki natuuse okukikkiriza nti lwaki akiŋŋamba atyo naye teri yana amala myezi 2 kweza nga tanaabye mu mutwe just mwagala kukola ki kukisiiga osiiga kifaananyi kibi kubanga newoba ogenda okunyiikibwa ewa mukasa tonyiikibwa n'otukula musoma eddiini bakugamba nti bw'oba olina cutex ku ngalo tofunye wuzi etuukirire kitoofu naye waakiri ina kuba alinakyo ne bakugamba ffe ti naye tuba tugenda muli omwaffe nti ebiseera ebisinga neobanga obadde olina zino enviiri zino ezaffe zite ng'olina dread zikole ki zite tozikwata genda onyikibwe amazzi gasobole okutuuka kawompo kaki kali ne ku ssaawa eno olanze leero osibyeko wiivu leero batuzze wano batuzze wali
ogenda gitwala oginyikolya akawivu kange nga nakaguze kamitwala abiri kabiri kanga nakakasiba kati nawala bano bawukamala okampe bano bawukamala okampe naye akesunze mumbejja akamazi akamuwadde naye ngaagenda akakwate naye ng'ateeka ku mutwe ebizibu bya mumbejja tobimanyi obyetikka naawe kale n'olw'ensonga eyo nsaba twetuuze twebuulirire gwe gy'osalira enviiri mu saluuni kale tekikuggyako nsobi kuzikwata n'ozikuŋŋaanya n'okungujja nazo bwe ntwaliramu ez'omulala kubanga nyiza osanga wuli nga yasaze natakuŋŋanyazize byonna buteereka nga weesudde ekikulu kya byonna buteereka nga wamanya ensonga lwaki olaba ndina abantu bemmanyi babasabye waka bagula mashini zaabwe bayita abaana bano abasala namugamba jangu tebakukungiriza obulogo ku kyalo si kunkungiriza bulogo kino we tuba tulwana tuzzeewo ennono n'obuwangiro bwaffe tuveemu ebintu by'okwekuluntaza okwesirwaza okugamba nti nze jemusi nga ne woliba ofa otya togenda kubaamu ndaga butonde ya jemusi mumbejja olwaleero mu lujja lw'omulangira Kasimu newe mba muyita taata nga sinze mutabani we omubereberye nga sinze mutabani we owokubiri nga saba mu ntumbwe zemba neerimba maama w'omuto aba maama wo naye nga si ennyoko oba ekitegeera kale nno tuveemu embeera eyo oli akuyita omulogo naye nga gwe olina kyonoonya kyoyagala okukolaki okuggusa kubanga enkyukakyuka erina kutandikira kuffe nze nanze n'ennyumba yange enkyukakyuka erina kutandikira kuki kuffe kunze naawe kati lwaki ntendeka enkyukakyuka nga nze situukiriza nkyukakyuka lwaki nzira ku mitimbagano okwerimba n'okulimba ensi nga nze sitambulira ku buwangiro obwo obw'ennono kale mukulu Sebutinde asiiba akyogera nti nnono yasoba emyaka 8 naye mbagamba nti nnono yasoba emyaka 8 naye ffe tukoze ekyokutereeza ennono eyasoba mu myaka 8 tunayogera bwogezi ne tufuuka abawi b'amagezi nga ffe tetutuukiriza oba naffe tunakyekwatiramu kuba nga tukikyusa kale nsaba bwali ewo bw'okizula obulungi bwakyo kikole ki kitegeere bw'otekizulamu bulungi bwakyo sigaleyo mu bwannabula kubanga oba obonaabona bw'oba odaaga nze sijja kudaaga niwe naba nnoonya omuzimu gwa jjajjange nja kuyita gujja kukola naye baana bange balimpita nja kuba nkomyewo tutuka okunoonya lubaale wa jjajjawo manyi ogenda okujja lubaalewo omwana newonamugamba genda oyoole ettaka ebukojja ajja genda liyooleyako n'omukolera ensonga ekole ki eggwe bigobeseza abaana ku basawo n'ojja ku musawo n'akugoba lubaalewo yamansibwa n'ojja ku musawo akolere lubaale n'agaana n'ojja ku musawo akolere n'oganza anzibye anfera sente nyonoonye nnyingi leero gw'owulya goga nti olusozi gundi lwampise nti enviiri zino embereberye jjajjawo teyazifugika nezaddirira ng'otandise okumera embu nazo tezikuze abamu bazaalibwa tebalina nviiri nga kawala kutuuka ku mwaliriro guli jjajjawo abaana wakutendekera ng'abulirira lubaale nazo zirina we ziteekebwa era zirina akaffejje jjajja ogw'eŋŋunda waliwo ensonga abantu gye batanaba kumanya naye bw'obanga oyingidde mu kodi ezo bisumuluzo ebyo n'oggulawo okaaba amaziga paawe oyogedde ng'oddayo ku nviiri watandikidde ku mwana ow'omunda ow'emabega nojja n'otuuka ku nviiri n'otemaatema naye tulina obuzibu era kati nga ffe abategedde okulukuta ki amaziga okulukuta ki kubanga osanga omusajja nga mukulu profesa w'e Makerere naye nga tamanyi na gyava yasoma ebitabo naye tamanyi kyakola ki naye nga bagamba nti fero asobola okukubulira ekiki gyetulaga naye nga tasobola wadde okulingizaayo bwe kati muntu wa AI kusoma ki kitabo ng'era agenda n'agamba nti asomesa ku Ivory Tower
mu buwangiro bw'ejjembe mu buwangiro bwaki bw'ejjembe naye nga tasobola kunyonyola kati nga gwe obunyonyola panga omuntu alinganga bw'onoolaba nti waliwo MTN erina main server science gundi Sunhard Drive yesinziira okutambuza okulinkinga n'emirongooti gyayo naffe abantu wetukola ki wetuli mu bika byaffe nga Katonda bwe yali abikoze eki abiteesoteese naye kati abantu buli lwe bava ku buwangwa batandika okubeera nga bayibuli beega nti balinga ebisusunku empewo byezikola ki ezifuuwa bizifuumula neddamu negamba mudde muyite makubo ag'omu nsozi bajjajjaffe gye bakolanga ki gye bayita esawa yaleero abayudaaya babadde bayita bazionist baluuta nsozi naye nga n'omuganda tasobola kukikyusa kukiteeka muki mu lulimi lwe bwategeera obulungi ensozi zaffe zagabwa dda abakulu b'ebika badduka bagenda wa Museveni azi Ssaabataka abawa ettaka n'ettaka lyagabwa tewaaliwo Ssaabataka ekiraba n'ensozi ne zigabwa akati okuddamu okonvajinga ensi ogize kubanga zino ensonga kakati twogera wano ensonga naye abantu babutwalanga obuki obusonga naye nga zeki ensonga semasonga kubanga ekintu kye bayita software bw'obanga tokanikanga ku generator oba n'omanya ekoledde time ki kakati tutaddeko generator yaffe negaana okukola ki okola owulire emenyeka omugongo gamba ngenza ogikeberako nga ndaba eriddiyo yagala kuteekako ringi kyo kituziza ki okumanya nti abantu tebamanyi abantu buli lwe bafiirwa obuwangiro ku lubereberye kiba kikoze ki eggwanga liba ligenzi waaw jjajja ku nsonga y'enviiri katono nnyo nga sinnadda mu kwaza lubaale enviiri tulinamu ez'enjawulo tulinanga n'abatukuza enviiri ezaffe nga tetuziteeseemu kizigo ne wabeerawo ziri ze tuteekamu ebizigo naye nga zikyali nviiri zange ekyenjawulo nti naziteekamu ebizigo nazo ziyinamu obuzibu oba ziba zikyali nviiri zange enviiri kasita ng'omanyi nti olulandira luva mu kawompo neruba lukugo kusanga bokola ki bw'oyagala ku nsonga eyo yennyini ne bw'oba oteekamu omuzigo gw'ennazi okubanga kale enkulaakulana ezeebeerawo naye nga mulimu ebintu bye tusobola okukozesa mu nviiri ezo mu mitwe gyaffe nga tebiboola nga n'emmandwa ne weeba ebadde erinye ku mutwe gutuulako nga nzikakkamu edda walabanga abakyala abakwatanga ennazi balina engeri gye bakubanga ennazi eyo coconut ne bajjamu kabutta ako ne bakakenenula amu bakwatanga omuzigo guno gwennyininyini guno ogwaffe guno gwennyininyini omugonza ne bagukozesa abamu bakwatanga kigaji waliwo mbuto ava mu kino ekiryeebwa sunflower kikulekula butavaamu waliwo amasanda agava mu mayirugungo ekibala ekyo kikulanganga ettungulwa kubanga erinnya limva nnyo mu mutwe naye byonna byonna byakolebwanga mu nviiri era nga tebirina buki bulabe era nejjajja waaba akuwa obubaka akuzzaayo kwekyo kyayagala okukola ki okozese kati nja kubagereza kati nganze nze sikyanywa soda ekiwulira naye waliwo ekyokunywa kyenywa naye nakyo yaŋŋamba nti kinyweko buno olw'okukuuma omuki omubiri gwo naye kati sikyamunywa naye nalina ekiseera wenamunyweranga nnyo nensukkuluma gundi zino sikyazirya zikeeki nze okuvenava ku keeka amanyo gakola ki gatereera naye nze bweginsaba njikuwa mbadde nsabayo ku keeki twagimazeyo ku mazaalibwa kitegeera mulimu ebika by'emmere byessirya nti naddizibwayo mu bubereberye bwange obw'omuntu wange oli omubereberye okitegeera nti kati lwe lutalo lwe tulina
kati omuntu waffe oli omubereberye alwana n'omuntu ono ng'ebiro bino ebikola ki ebiriwo kyova ne baleeta Lubaale nga batandise okwagala okumutendeka bamusomesa ne tukola nsobi nti omwoyo guba gutambudde mu psycho evolution ekusinga okumanya n'okutegeera oba ekitegeera muntu nti gwo guba gulaba naye guba gutudde mu mulya mmere oyo nga gwagala gukolere mu mulya mmere oyo mu kaseera ako kyova olaba omwana aba mukulu akola ebintu ebikwewuunyisa atambula abuleka emikono omwana awuuna atya kugamba ng'olaba alina ebintu byakola omwana muto naye nga bintu bya kikadde byakola nti kati mulimu emyoyo egidda ne giddamu ne gibbulukuka nga tegukomyewo nti gwogere ng'omuntu naye nga gukomeddewo mu muntu oyo negukomerawo mu muntu oyo ne gubbulukuka nga bw'otekola nsonga eyo togenda kugusa kyekiri kye nakugamba nti bw'otuulanganga mu ddiiro jjajja n'akuyita erinnya nti Arnold nti jjajja tusanyusa okulaba nti gwani nti nze mukose Arnold ogwo muzimu tambula va mu ddiiro ogwo muzimu tambula va mu ddiiro kola ki genda timulimu giri emizimu gye tunoonya oba bali abantu be tunoonya be bali abatambulira mu kiseera nga eddiini tennabasensera ekitegeera amanyi mannya ga nnono nti ojja kujja nga n'ekigambo kyayogera kikatawadda okitegeera akugambye nti oloota endoota ekikopo ndoota 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 ekikopo kya guliini naye omuvvunuzi w'endoota eyo aba ategeera agamba nti ekikopo ekya guliini ani atambulira mu bbala ebijjajjaffe endawula kyamusaba nsumbiye okitegeera aidha nga mpunde oba nga siki si mpunde oba musaba ndekuye naye nga yakulesa ndoota ekikopo kyaki kya green kiragala kati kyekiri kyenkugambye nti mulimu ebintu bye tulina okutunuulira n'obuuza jjajjange era kino kigamba abakyala bangi abali abakutusa enviiri mumuddeyo munoonye ojja kwekanga ng'olina ebbanja ly'omukyalo yayitibwa Namunkuyege era buli gwolaba akutusa ekiwalaata nga mukazi akutusa ekiwalaata enviiri zikutusa eno mu kyenyi nga ne bw'oteekamu buli kirungo ki manyi olina ebbanja eryo erya Namunkuyege nti ku bisatu byenjogedde naddiba nga yazimba mu nviiri zo oba ezo enviiri zirina we zaateekebwa ne zookebwa obanga ezo enviiri zaatwalibwa akasange kubanga okwokebwa okwokya enviiri zo kibi nnyo era kive kubanga oba oyokyeza Lubaale ddala ddala oba oyokyeza Lubaale era oba omugobi era etuba tukola emikolo egigobya ekitambo ku kika ekiriisa abantu gwe mukolo ogumu gwe tusooka okukola gwe bakolera mu mmesi kaakati ensonga endala nga tumaliriza naye kansoke mbuze ojja kunneerabiza ekibuuzo buuza bwe tufiirwa abantu basalwako enviiri naddala ng'ofiiriddwa muzaddewo oba mwami oba omukyala oba omwami wo kyamakulu ki ekiri mu ekyo ekisookera ddala mbagambye enviiri zirina emitendera ng'esatu kwena omuntu webadde azijjira ku mutwe nti baba bakozizza mu kitundu kya Ssedduwanaku oba mu kitundu ekyokunyolwa nti kujjukiza ezo enviiri bazikwata ne bagenda ne babikira emizimu nti oyazeeyo alese abaana kuki ku nsi naye bwe muba mululuma nga abanjibwa temubanjanga baana mufunye bulungi temubanjanga baana ki abaana bano ye yalima olubimbi lwe buli omu atandika oluki olulwe kyova yabakusalako ezo enviiri naku zino oli ogenda nga asalako obutono kyera mbadde ngenda nakyo naye kive nnyo enviiri ezo zina kyebayita okutikkula ejjoba baba bakwambuluddeko Lubaale n'ebbanja lya kitaawo oba n'ennyoko lyabadde alina mu Lubaale agende nalyo kubanga omuntu bw'agendezera ku mwoba agende wa Ssenkaaba omulongooli gwe nabagambyeko kiri bedda
yasooka okuva mu ntana n'agyesimbamu bw'ati n'agidda mu nsonda zonna n'agyesimbamu bw'ati n'alingiza kyokola abantu amu tebatera genda kuziika era osanga omuntu alina eriiso eriraba emagombe ne kabaka bamugaana okgenda okulaba emagombe lwansonga etya kubanga oli abakabaka mulamba nti yajja n'agamba nti basigaddeyo bano webati newebati era abaganda tulina olugamba nti nsigadde bwomu sematimba nani nakikwabanga bagamba mpawo abaligenda babiri ndigenda bwomu bwoti ndabulagala baba bagamba omuki omulungu oyo kyokola tewali bantu baziika babiri mu ntana era bolanga bazisa abantu abasinga mu ntana eyo kiba tragedy kiba kitaazi era tukita kitaazi oba kizza nabba kitaazi oba kizza nabba nti baziiseemu buki babasudde obusuzi tebabaziika actually nti bamala gasule mu ttaka tebattaanya ofunye bulungi nti wali ofuluma enda ya nnyoko ofuluma otya newakubadde mwali abalongo waliwo abalongo abafulumirayo omulundi era buli omu yafuluma yatya yafuluma n'omulongo we kale nno noba bakujja ejjoba lino nga bakutikkula ejjoba era ojja kuloota nnyo ndi alose bansala enviiri nga nsibye enviiri bweziti ne bweziti oba okitegere nti eryo baba bakujjukiza eryo ebbanja olina okuddayo wajjajja w'abaana ezo enviiri n'azigumwako ogibweko ebiziba oba amazambi agakolebwa leero mumbejja jjajja wayinza okuba yali akakalo nga gye bakuzaala kitaawo teyasasula naye zino enviiri we ziggyibwako lubaala asobola okuvaamu obukalo okitegeera kubanga teguluma yaguzza si gwe wazza musango kitaawo eyakola ki eyaguzza era kyobulaba mpakanya nnyo kino ekintu tutambulira mu kibi ekisikire tewali kibi kisikire naye tutambulira mu sisitimu ensikire etotedde okukola ensobi ensikire tewali kibi kiki kisikire mumbejja olwaleero tewaliyo nga nkola emisango gyange omwana wange teyaliyo nga nkola emisango gyange lwaki ojja okufuna n'omwana wange bw'oba okirozezzaamu n'ogatta omutwe ne wayazo nga zikola nga walya engege nga giryanga mutwe gweoyinza okujja okufuna n'omuntu atazza musango kati ekyo nno ekibuuzo kyo kindeetedde ne kinzijukiza omuzukulu eyambuuza lubaala amanja ki byesaakola lubaala takubanja naye akujjukiza kutuukiriza ndagaano za jjajjaawo gwe mwe wabbulukukira oba gwe mwe wabbulukukira byoli omuntu gwe nkugambye gwe muwabbulukukira naye mu magero ag'enjawulo oba ekintu ekyo kitegeera mumbejja waliwo bikobera omubereberye eyabbulukukira ku mwaliriro gwe yabbulukukiramu newabawo bikobera eyamuddirira ne bikobera eyamuddirira paka ku bikobera ono yeeyita Farida oyo aba teyatikkulwa bintu bye kugenda nabyo ebizibu bye mabanja ge buli we tudda mu mpewo ne tunoonya obuyinza bwa lubale mu mpewo oba obuyinza bw'abajjajjaffe mu mpewo wabaawo emisange nga gyafuulibwa nga gyali mizimu nga gyafuulibwa emisange nga gisobola okuzza ekisonyiwo mu bwattonda kyokka nagamba nti jjajjaawo aba muggwe gwe katonda muggwe togenda kusanga katonda nti omusange Roma Vatikaani togenda genda nti omusange kukabba togenda genda omusange ali mu ddiiro lya kitaawo kyobula kugamba nti tya kitaawo n'ennyoko ennaku zo ziba empanvu buki ku nsi kubanga bo be baakutondoka kakati ekibonyabonya wano Buganda ne Afrika yonna endyo ezirina obuvunaanyizibwa okutereeza zakola ki zayononeko bazeesuulirayo gwe nagamba tebamanyi nakwemanya tebamanyi naki nze nakwemanya mbalina banyinazi nti be balina obuvunaanyizibwa mbalina tebakkiriza ba education diini bwomugamba nti owaayi era bo bakugamba nti aa ezo ensimbu neddalu obwo bulwadde bwaffe gwe naani bwakika nkutekerewa muzee katono tolabangayo maka nga bwonna gaze gafa sirimu naye abo obwo bulwadde bwabwe bulwadde ne kashi
Bango lyagamba mu byawandiikibwa. Tolabanga mu maka Bwe muli ntegeera. nga bakugamba nti abo amaka gaabo bonna muvaamu ababbi naye bonna babooki. Tolaba mu maka bagamba nti abo bonna bafa accident. Nze wano babadde Tolaba mu maka bagamba nti abo bonna bafa balya bbi. jjajja. Wokyogedde n'onzijukiza Wano babadde boogera ku gundi Sobi nga tannafa. Nze nali erungujja mu kinaana. Muganda wa Sobi bamuyitanga Saamu. Twalinga naye eri ku kitunzi erungujja. Naye nga Saamu mubbi muzibu. Nga Saamu avuga emmoloka nnyina ava e Masaka n'atuula mu mmotoka. Saamu n'ajjayo emmundu n'anyaga abantu. Nga nnyina ali mu mmotoka. Naye nga bagamba famire. kati gamba muze gwa famire kati awo. Sigamba nti guba muze gwa famire. Nti ago gaba mazambi agaagana okuggibwamu olw'ekyo nti mwanyooma. Nagamba nti kati buli kubbulukuka buli ali bbulukuka aliko ekikolimo ekyo. Ekyo bulaba nti n'obusezi bulinamu ebika. Waliwo abasera emmere, waliwo abakola ki? Abasera ekiro. Kati kyekitundu ekijja nti buli omu bamweyana kubanga byonna gye biva. Naye buli omu alina ekitundu mwamukola ki? Mwamutambuliza. Mwamutabaalira. Kubanga mugenda ne mugamba nti muganda waffe gundi yazaalibwa n'enkala. Kati mwe ne mutakinoonya. Obuzibu bwavaawa. Obuzibu bwavaawa naye nga ndawula abanja. Ojja kugenda weeka nti famire ebbango omwana asooka afa. Bazaalibwa nga emimwa gyeyawula. Nakimu. Bazaalibwa balina akafuba. Emitwe giba tegyatereera. Eno empumi eba evweno bwete emitwe gibeera bwe gityo. Nga omutwe nga munene. Abaana ne bakulira mu lubuto beegasse byonna kiva wano. Waliwo embagambidde era kyembagada nti enviiri omwana ow'emabega. Balina ngensaba mudde mu puroguramu ezo nga mujja muzigoberera. Bino ebintu tugenda twakuba tuddayo okukemabega ne tutolere tutoddeyo. Naye buli kintu kye tujja n'ogamba abantu kintu kiki? Kikulu. Tosuulayo gwa naggamba kubanga olwaleero nze bwe nsirika mba sitaasizza nsi. Ne Bayibuli jjajja Bayibuli nawe egamba ti omuntu atalina kyagasa agunja ettima. Nze nzija wano tujja wano ku TV. Abalala ne balowooza tuyize kuyoola ssente. Naye nga ssente bumeka? Tewali. Nga n'amafuta. So omuntu atalina kyagasa akola ki? Agunja ettima. Kubanga tulaba ensi yaffe eyuuga tukola tutya? Okuddamu okukonvaginga abantu baddemu babeere obumu babeere nga bawuliriza. Nze sirina budde buwuliriza Arsenal Man U nakubye wandabye. Twaguze twatunze. Jjajja ng'omaliriza nsaba okwosiibule abazzukulu. Twaziza kubuuza kibuuzo kyange. Sorry. Nakitegedde. Nanti producer ayinza okuntwala obudde butulese engeri y'amasente gateganisa. Kakati jjajja omuntu ku mubiri gwaffe tulina enviiri nnyingi ez'enjawulo. Era nga zino enviiri zirina amakulu ag'enjawulo n'ebikusika eby'enjawulo. Naye mba njagala kumanya eriyo agamba awaka wange mbeerawo nze oba ne maidi oba n'omukyala nga tulina enviiri abasajja tulina for example wali abalina obuze mu kifuba n'ekirevu n'omutwe n'ezeebuziba. Kati zino enviiri mbadde nsaba mu bufunze oba osobola otemetemere obulabe obuli mu kulagajjalira ezimu ku zo oba ziriwo ezisinga okuba ez'obulabe singa oba ziragajjalidde. Buli kooya ka mubiri ka bulabe. Buli kooya ka mubiri ka bulabe. Buli lwala ku mubiri waabwe lwa nsonga sitera kwagala kugaziya nnyo bigambo wano nga tuli ku mpewo. Olw'obulungi bw'ensi yange nti tuli mu nsi ejjudde obulogo. Ekitegeero nyinza okwatuukiriza ekigambo oli n'agamba nti kitegeeza bulijjo kano nalindirira okiwulira bwe tobeeranga nga kawo mu mbejja ng'oli agamba nti nnoonyeza ekigere kya mu mbejja waalinye. Tubeera mu bifo ebimu ng'otambulira ku bwerinde otambula bw'oti ku buyungu.
tambulira ku bwerinde ng'abantu abamu tokkiriza balabe w'olinnye akawero okiwulira nga towoozijjamu ozikwata mu ngalo nga wisaka mu nsawo nonyeza mu mbejja wawanze eddusu oba waafuse waafuse oba nfunira ku sowani mu mbejja kwaliiridde okitegeera kati ebintu ebimu okwekuuma nja kusaba tunaba tuvudde ku mpewo nja kutuula naawe nkuwe n'obuziba obusinga ku nviiri nkuwe n'obuziba obusinga ez'ebuziba ebyo byamunde ku munda naye ate nga nazo zirina emikolo gyazo ziyinza okuzeetaagira naddala ng'otuuse ku mulongooli kiwalaŋŋaŋa omugamba nti azaala omulalu yamumanya waliwo emigo zikolera kale nno saagala kuwaawaaza nnyo bantu kuba muyinza okwogera ekigambo oli n'agamba nti kinagaliza embazzi kibuyega yayisudde kale n'olw'ensonga eyo mubadde bawuliriza balungi era mubadde balabi balungi kano kalowoozo nkalekera abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi kino nkiddamu era nga gulude neyakintumye nkibagambe ntambazi gulude neyaŋambye nkibagambe bw'omwana ow'obuwala owulya ng'okyayagala omwana ow'obulenzi muwe ekitiibwa era tomugalabanja naye omwana ow'obulenzi oba okyayagala omwana ow'obuwala muwe ekitiibwa tomugalabanja naye bwe mubitanga togezanga nga kutambulira mwana wa bulenzi ngaali akutunula ebuziba era nawe omwana ow'obuwala kintu kyekimu kyenkukola ki kyomukuutira kyenkukuutira era yaŋŋambye mbagambe ebigambo bino ti olwaleero nja kwegerezaako bazanya naye ng'ojja kgenda ontambulire tomanyi bensitudde benkana kyobuzito olwaleero okoze kundoga naye ate eddagala liyinza obutankwata ne liddira abaana bozadde liyinza obutankwata ne lisala ab'omu njuyo yinza okukolera eddagala faliida ne litakwata ne likwata abaana bange kubanga ffe abatambudde mu nsi ey'emyoyo tulina bingi bye tulabye era okusirika kwaffe n'ogamba nti ekyo kankyenenye kikola nyama ki amakulu bwe mba mbadde njagalana naawe mu mbejja ne tubita ate tutandika kutambula nti kanonye wensiranyiza kigongo ono kanonye wemukubira ekigo kubanga omusirusira agaggawaza musawo namande bwe guli okitegeera kale olwaleero nga tonalowooza kuloga kumukozi lowoozamu nti ekiseera kigenda kutuuka eddagala lijja kufuluka ojja kuloga mukose nga teyeetaaga kapito kunoonya ddagala eyo ngaye eddagala nengo nkugambe nti kola kinga ajja kukwatadde omuto ngambe nti munange wabitegedde faliida naakuli bubi faliida akutambulira nga tajja kugenda kumuki omusawo ate bamubulye nerinamuvumula kale nno mbasaba tuveemu ebikolwa byakalogo kalenzi nammwe bamaama abatuzaala nammwe basenga abatulinaanye temuwagiranga baana babuwala kuloga baana babulenzi ng'alogera bubi okulogera obulungi kwe kuliwa okulogera obulungi kwe kwerogera omukisa okwo kuba kweroga bulungi ntambulira omwami wange afune ssente okwerogera obulungi kwe kugamba nti munange kaneganga obutalogo oba obutalondwa okwo kwe kwerogera obuki obulungi era nze nkubuulira amazima mu mbejja oli bwakeeranga najja ewange mwenna abandaba n'abampuliriza tojjanga nga wange ng'omanyi wakoze amazambi eri omusajja nojja ewange onneewunzizeeko nti nsaba onsiranyiza omusajja takola mazambi eri omukyala tojjanga musajja wakoze amazambi eri omusajja omukazi nojja nti munange nsiranyiza gundi nja kusiranya gwe ate bwe nzijja nga njagala okuwologa omwami wange Anjagale. nze nzekka ekyo kyo kino kyo nkibagamba era mumbejja nja kwanukula tebakulimbanga nti waliwo omusawo asobola okutafuutiza omusajja obutagamba obutayenda si kwenda okwenda kiba kyanjawulo kati olwaliwo mumbejja oba olina omwami nenzija nenkwogereza tuba tukoze obwenzi nze naawe tuba twenzi bw'oba obalize ate oba ossa olulyo naye omusajja
kye tuyita okutabaala oba obutasajjalaata. Abasajja mwewe eddembe. Okitegeera butonzi bwe bwakironda si ffe twakironda. Tekiwulika bulungi faxes ezo tekisobola kukikola kukirumamu. Bagamba funa bw'onaasobola, funa bw'onaamalako nabo. Naye bye tukobye tusajjalaase abamu tukifunyeemu mu mbeera etali nnungi. Kale n'olwekyo Kama. Ekintu ekyo jjajja Muzeeyi mu kumaliriza. Kantikoneko katono. Abantu bamanye nti omuntu okugenda nga mala gasajjalaata nga Buganda bwe yakola bagenda ne banyaga abakyala nga tebatuukiriza kkobaane kubanga omukyala yennimiro bakuba nti abantu batono nnyo bakitegedde ti omukazi kintu kikulu nnyo. Awo nno omuzeeyi olina point njiwulira. Batono nnyo abakitegedde abakuleese nti abakyala kintu kikulu yennimiro ya buli kimu nomuzaala abasajja nomukola abantu obutonzi bwonna butambulira kuki ennambiko netambulira kuki omukyala. Kakyengezaako okulaga Abaganda buno tutuula wano nemugala waliwo ensobi ezakola ki zakolebwa nti abakazi abanyagibwa amabega ne bolaba nti tubadde birerya up to today tukyali ki birerya nti waliyo olwokuba nti baamenya ekkobaane ly'ennambiko Buganda tebadde nawabula akayole. Malensa njagala kubuuza jjajja. Omwami okugenda nga agira wano ne wali tekiyinaamu nnyo bulabe. Weebale nnyo muzeeyi si bulaba. Awo mumbe gyamuleese. Ekyamazima tetujja kukitunuliza ku mwana wa bulenzi. Producer n'atusonyiwa. Tetujja kukitunuliza ku mwana wa bulenzi yekka. N'abaana ab'obuwala okutambula nga n'ataayayaati. Ekyo teriyo kintu kizibu. Ennimiro eyo ebuzibu eyo gy'olaba kyobalaba nti waliwo bagambira nti munabe mutukule nga muva okusiga. Tebagamba mu nnimiro eri mu balima lumonde. Gye tusiga kasooli. Ennimiro eyo eya lumonde eyo. Nzibu nnyo. Yajja abazzukulu baagaliza emirembe. Ennamira ekirungi baagaliza okuba nga twesosowaza mitima ate tuyiga okusonyiwagana tuyiga okwagalana. Nayizeeyo akagero mu lunyaako atande ne tegegedde basement nabaŋŋambye nti kati tugambe nti tuyigirane tukuwuzagane kati nagenze enkwata nga nange mmanyisaayo nga basement naye abankumira oyo namugereka atakumira mpeera abanjagaliza. Bagambe nti office kyalinzigule obululu bwawedde. Office zisigalanga. Abantu nze kyembagamba kyembasiibula nakyo tubalubirize ekintu kino naye jjejjeta abantu bana bakikola ki bino byonna bye mugamba mbu obululu tebutwawula bye bagamba mbu obululu obwo si bwe buyinza. Obuyinza buliwa? Obuyinza bulina gye bubeera kati jjejja mwami gye yabukola ki gye yabujja gye yabusaba. Nze nabadde nina omuntu gwenjoge nakeera nnyo nga tumaze nga akalulu kawedde nenkeera nnyo olina nga yatusaba emyaka 5 oyagala gamba nti 2 mpaka 2 tewali musangwa gwa Buganda Museveni gwatakola ki gwatamanyi era nakana akalulu ateekeddwa okuba nti alina gye yagabudde ebijjulo bwamukasa waki ekya naye bano abalowooza nti ate Mengo tejja bayamba abo bajjwa baddeyo banoonye ekitundu kyani kyabakulu mpagi wabula akayole bana bato bana bakiggukamu tebajja kola ki Uganda ekyali eti mukose kale tweyanza nnyo tweyanze ensonga ya muzeeyi Ssebutinde n'Omulangana Kibinge yagisinyaako wano nnyo actually sikugisinyaako yajogeranga lunye ng'agamba nti tusooka kulwanyisa ye bamulaga buli kifo ekyenjawulo naye wekituuka kuffeffe ne batulaga tuwoza ebyo bya sitaani fe abagala enkyukakyuka batugamba tukole kino ebyo bya sitaani tukole kiri ebyo bya sitaani naye kale mbaagala nnyo mbaagalira ddala mwebale kubanga mutugoberera omwaka mupya tubasaba twagalane tukuume emirembe kyoyagaliza munno naawe manya
bw'oba onjagaliza bubi Katonda akikubiseemu onjagaliza bulungi Katonda akikubiseemu kiba kitegeeza nti bwe tukusaba essaala eyo nze mba sijja kwagaliza mu mbejja bibi nga nsabye essaala nti bwe mba mageza kibi nange wange kinkubiseemu kiba kitegeeza nti tuba tujja kubanga buli muntu ayagaliza munne obulungi so sijja kusukkawo tukyagenda mu maaso gwe nawena ayagala okusaabusa zaffe tukwaniriza buli mukolo gwonna nga gwetagisaamu ekifaananyi amaloboozi oba vidiyo tunoonyeeko so kunkubirako ku 070800 2M2 070800 mu nsonga zonna sobola okubanga ziyinza okubanga za buwangwa nanono oba kwogerako ne mukulu bazanya nengo oba jjajja Ssebutinde oba omuntu omulala yenna oba okumanya ebisinga ku mpeereza zaffe era osobola okukozesa enamba y'emu kale mbeyanza mwebale nnyo mwebalire ddala weewaawo tweyanziza nnyo era nammwe abatulabye njala okutwala omukisa guno okubanga mbeebaza mwebale nnyo kuba nti era musazeewo mutambule naffe n'omwaka guno nga tutambulira mu kumanya n'okuyiga yame women advocate buli wendaba nnyo nga bakungiriza abasajja n'ebikolwa ebitali birungi nga mbuuzaayo bakale byebikolwa byabwe bagulumiza tebiina bulabe so no saakira tubeera abantu abayigira mu nsobi zaffe n'okufuba nnyo okuzeewala njagala okubaagaliza weekend ennungi tusinkane ku Mande mbeere bulungi mweraba The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.